Omulabe mulungi ow'omukutu guno gwa Cephas njagala okwongera okwebaza so nga ate ne Wonders Just tubenyumiriza mu nnyonyi ddala tukyakuwa content mungi akwatagana ne biwandyagadde okumanya ne bibali tomanyi naye nga bulijjo owetaaga okubimanya gwebeera ku mikutu gino okuli Cephas Link ne Wonders Just nkwebaza nze Cephas Mayumba n'olunaku lwaleero tukomyewo nate tujjidde nate nno okuba ne sheno okugishutinga nga tulina munnabyabufuzi ennaku zino tubayita bannankyukakyuka kubanga n'abali mu kibiina ekiri mu buyinza twagala batuleetere enkyukakyuka n'abaagala okujja mu buyinza batusuubiza nkyukakyuka sebo abalabi baffe ku mukutu guno babuuzeeko abalabi ba Cephas Link yes ne Wonders Just mbagala nnyo era neesimye okuba ku mukutu guno olwaleero amanya Semakula Festus bangi bampita engineer Semakula Festus ona NRM pagira nnyo NRM ne Muzeeyi Museveni yes na Tibuhabulwa omukulembeze gwe nenyumirizaamu ennyo olwa wajja eggwanga lino ne wajja alitwala kyalina olugendo luwanvu nnyo akalulu kabindabinda ate akomawo fe tumwagalawo paka iwe aligamba nti kati nze mbanyuse yes naye tukyatambula nnyo naye era abatulaba mutugobere kubanga tugenda okwogerako byamugundu nnyo mu mwaka guno kubanga akalulu katuuse bannabyabufuzi buli omu ayogeza maanyi naye woolabira nti amaanyi gamuwedde nga bamumye kaadi kikyosinga okweraliikirira mu lwokaano luno olwozzeemu kubanga nze kusinziira ebbanga lye mbadde neetegereza ensonga z'abannabyabufuzi nga bajja mu lwokaano kuba ggwe ozze naye akamyufu k'ekibiina kyammwe tolaba nti mugamba nti violence mungi nnyo mu opposition naye akalu k'ekibiina ekiri mu buyinza ke kasinga okuba mu violence okeetegekedde otya akalulu kano nkeetegekedde by the way bannalugazi n'abatulaba mwenna abava erugazi n'abatava lugazi naye nga mulina abantu erugazi akalulu kano nakatandika mu mwaka oguwedde era ngenda kuweza mwaka okwetegeka n'okutegeeza bannalugazi nti mu kalulu mwendi nnyo era nzize okusobola okulaba nga akalulu tukatambuza natandika mu January last year kitegeeza nti guno omwezi mpezezza omwaka nga ntambula ndaba biki bye tulina okutambulirako naddala nga aba NRM kubanga ajjukira twawangulwa mu kalulu akagwa 2021 olwa weevu yaliwo kakati twawangulwa lwekyo nti ono yawangulwa mu kamyufu ate n'akomawo n'abeera wakubiri ate fulaga beara n'abeera wakusatu kitegeeza naye nga teboogatta obululu bwombi bwafunwa wokubiri n'owokusatu tusingira ddala wala nnyo wa Nuupu eyatuwangula kitegeeza nti singa amaanyi tegeeyawulamu twali tusobola okuwangula Lugazi municipality naye kakati nga ffe abannankyukakyuka nga bw'okyogedde nti ebyo bye tugenda okulwanyisa ate kirungi bombi weebali kati nze nayagala mbatuuze mbagambe nti kati ngeri gye mwalemererwa okukkaanya luli ku luno tetwagala mulemererwe okukkaanya violence yaliwo oluli tuno terina kubaawo kubanga we mbawangula akalulu mukkirize mugende mabega wange actually nabanoonya ne mbagamba n'abo ababaleese nti twandyagadde okukolera wamu tukoze tutya okwewala kiri ekyaliwo era ne bankakasa ne bangamba nti no kasitogezaako n'owangula guno omwaka fe tujja kugenda mabegawo so enteekateeka tuzikoze nti twagala kujjawo obumulumulu obwo ne violence yaliwo luli tusobole okutaba nga tutambuza ekibiina kya NRM mu maaso Semakula mulindwa wali oyagala nga bamuwangudde mu kamyufu adde mabega woono ng'ate yali asinga n'amaanyi kubanga ne b'obeera ggwe the fact that bamuwangula mu kamyufu kitegeeza yali tasobola kubanga asinga n'amaanyi fact eziriiwo kubanga facts z'ogamba talk about violence omuntu kati tutumye akalulu ak'ekisolo eyawangula mu kamyufu yawangulwa mu kalulu kitegeeza tekina factors zezipointingako zemulowooza ati zemwetaaga okusooka okutereeza anyway nyingi factors nyingi era sooka otubuulire mu analysis yo olowooza ki ekireeta embeera eyo kakati ekireeta embeera eyo bingi factors nyingi ekisooka byonna kyenjagala okutegeeza mukama wange nti mu register kubanga twagenda nitukola okunoonyereza lwaki abasajja bano omunafu oba oli awo yawangula akamyufu ne bamuwa flag sagala sikiinaako nnyo obukakafu naye kigambibwa mbu aba Nuupu
nabo baali bagezigezi ne bayingira register ne banoonya omunafu aliwa katumuyire ya so kyesaagala nnyo kulowooza nti kituufu naye bwe kitwe kyogerwa that's the narrative kati ekyo tukisobodde tutya nze manyi ku guno omulungi kasaka bataana ne bagamba nti katunoonye omunafu kubanga nsagala batuwe munafu ya tujja kukola ekisoboka okulaba nga tukikwasaganya ng'ekibiina violence ereme kubaawo wadde kikyali kizibu nga omanyi entebe ewooma n'aliko kati era ebipande bitimba ng'atabeerangako ne mulindwa naye akomawo ng'atabeerangako era ebipande babitimba so naffe abatabeerangayo era tuzze tugamba nedda mwagano okukkaanya luli kati ffe katujje tubagatte ate tukulembere ekibiina kino ekya NRM so violence tojja kugigoba mu politics African politics bwatyo violence togenda mugobamu naye tujja kusobola okulaba nga tumumanaginga nga bwe tujje tumumanaginga bulijjo abantu bano gwe boogamba nti banuupu bayingira batya register okujjako nga nne mumwagala okutukkirizisa propaganda gwe tuwulira tenuupu project yammwe era waliwo abasaamu ssente bainfiltratinga batya register yammwe to an extent temukamyufu balonda oba temuyina bantu nga mupangira bapangira yebuvane gye bulaga toyina qualification zoyina kuba nazo okwegatta ku NRM kasito ojja n'olaga obwetaavu nti nze kuwandiisa mu NRM temusaba interview so oyingira buyingizi nga omuntu omulala so we twali tuwandiisa yellow book buli muntu twamwaniriza ayingire yewandiise kati awo wali omuwaatwa kubanga NRM tubanga abali ewaka buli muntu akkirizibwa so bwe bajja ne beewandiisa bo bakitegeera they were tactically mu kintu ekyo kye baali bakola so ne bajja ne beewandiisa ne bayingirawo ne balondo gwe balowooza gwe bagamba nti yali munafu naye ate ekikwewuunyisa ne mu generations omusajja ono yafuna obululu bungi wadde bwali tebukutebeka na bwa NRM ne bwa NUP naye ate mulindwa asozi naye yafuna bungi era yali wakubiri naye nga bwobugatta butuwa akalulu naye ne tukalekera kubanga democratically electoral commission yali erina okulangirira asinze era n'alangirwa mukulu Sserubulwa n'ayitawo n'akiikirira Lugazi Bwesemakulo ojja mu bintu bino nga oli mukakafu nti structure ne formation z'ekibiina zatereezezza saga ezo zireme okuddamu okubaawo kuba kati gwoyinza okwakala oli w'amaanyi naye ne baleeta ne bakukubisa ekyo because if you are certain nti basobola okunoonya omunafu ne bamukozesa n'ayitawo ne bajja bamuleeta okuvuganya eno ku finals ne bawangula kati gwe obukakafu wabugjeewa ogamba nti ku mulundi guno ndabika nja kusobola okubiwangula ebyo akasi watulaga wano buli muntu yeteeseteese secretary tukyaddeyo ne tubagamba nedda bino ebyaliwo oli tetwagala kubiraba abakulu batukakasizza nti ekyo ekyaliwo bajja kutuyita nga ba contestants ffenna bwetubanga bakusinza akalulu kkiriza nti bakusinza tokomawo nga independent so kiri eri bakama baffe kubanga ffe tubategeezezza obwetaavu bwaffe nga bannalugazi nange kenyini nga nze candidate ayesimbyewo erugazi nembagamba nedda bwetubanga bino bisobola okutereezebwa nga bakama baffe mutuyambe ekitereere naye ekisinza otukuba enkikwenda ate nekibadde ekisolo ate kyabadde the same nti era oli yakomyewo naye ate omuntu bw'abanga takkanyiza na byavaayo wali nga waliwo obumulumu obwaliwo ate tubusiba ku individual tetujja busiba ku kibiina kubanga babanga waliwo obunafu secretariat erina okuvaayo nekwasa kino ekintu amaanyi tusobole okulaba nga tukigonjoolwa 2026 tusobole okufuna eddembe nga beesimbyewo tutambule bulungi biki ebireme Sserubulwa okulabika nga kati ogamba nzija mujjayo Sserubulwa bingi talabika mu constituency tetumulabako ng'ateesa saagala namudisikasinga kubanga mba muwa amaanyi naye okujjako ku bafu palamenti we twagiza nti omuntu bw'afa bwe tuwulira palamenti Museveni atufuze bubi tugize kugumbulula nakyemalira ave ku ntebe ku bafu so enkuŋŋaana z'okubafu zazikubye naye mu kakiiko ka palamenti tetumulabye kyolina okumanya politics gw'ojjamu akolagana na muwendo gw'abantu it's all about numbers sandiroozeza nti kobere gwe ng'oli mu buyinza bamukulembeze wandyagadde okwadressinga awali abantu abangi
olumbe bye bimu ku bifo ebikuŋŋaanya abantu eyo presidency bagisetinga dda nti gwe omanya nti abantu banaakuŋŋaana era abamu ku bakulembeze be tumanyi asooka nakubira kasimu nakubuuza baweze nalyoka ajja kakati ekyo tuyinza okugamba nti yinza okuba presidency eri set naye omubaka wa parliament yandibadde akola mirimu ki ebitegereka kubanga bino bimwogera oversight role simanya budgeting simanya biki abantu wansi tebabitegeera naye mu simple terms in layman's understanding omubaka yandibadde akola ki era gwe ajja okujja yaliyo incumbent biki byolowooza ebimulemye kakati mbaka wa parliament kubaka tuzimba general picture tetwogera ku an individual we're not discussing any personality era sandi kyagali discussing personalities but mbaka wa parliament yenna nga walondebwa abantu era nga bwe kiri kubanga abantu bebasalawo ani anabakiikirira nze ndowooza wandibadde ofaayo nnyo ku biki ebigenda maaso mu kitundu mwokiikirira neggwanga lirina okutwaliza wamu kubanga nze ndowooza nnyo nti omubaka wa parliament yandibadde alondola nnyo enkola za gavumenti eziri mu kitundu mwava obuyambi butuuka ku muntu wa wansi services zituuka ku muntu wa wansi nazirondoola ng'omubaka waki wa parliament ekyokubiri omubaka wa parliament ono yandibadde ayagala nnyo abantu nti noonya nnyo abantu kye baagala jangu obabuuze tulina sitting mwaka ogujja oba maybe wiiki ejja naye mwandyagadde what representation gye mwandyagadde nga bannalugazi for example kanjogerere lugazi mwenva nze njagala kutegeeza nti ebintu bingi nnyo bye tulaba ng'omubaka wa parliament yandibibuusiza amaaso wadde n'okukyogerako obwogezi kyandikoze nti kino kankyogereko wadde ndi mu NRM naye mbanga eddwaliro teririna ddagala genda olambule Kawolo hospital genda olambule mwabali Rubaga genda amini Mulago genda yo okanya naye Mulago ono kiki ekiganye kubanga ng'oggyeko okukolokoto obukolokosi naye omubaka wa parliament niwoba mu opposition oba okuwabulwa side ewabula government tekikugaana kuwabula government mu kitundu era muova neogiwabulira muno gaba naye Kawolo hospital n'eddagala nga teriri panado n'abulayo so nze ndowooza nnyo nti omubaka wa parliament ebyo ebintu yandibikoze oba n'agenda mu kitundu n'akuba olukuŋŋaana kubanga osobola banaye ngenda kuteesa ku kiki ekiruma bannalugazi sinnakiraba nga bakikoze abaka abasinga tebabikola naye jjukira mu biseera by'okufa kaba kaseera kannaku ne bw'oyogera ebigambo okwenkana ebyenkanya ensi n'eggulu wali akaseera kaba kakufiirwa tosobola kufuna birowoozo by'abantu so nze mbadde ndowooza nti omubaka parliament yandikoze ekyo nagamba no maybe every month kangendeko mu kitundu mwenkiikirira omuli nfune ebirowoozo byabwe kiki kye tulina okutereeza mukati nze nina ekintu kye nalaba mu lugazi okuva nga nkyali mwana muto nti waliwo omukozi munansiga nsimbi kumpi government number gwe bayita metta mwagala nnyo omusajja oyo kubanga nze musomero limwe nasomera primary ne secondary kakati naye waliwo ebifo nga maybe mwandibadde tuteesa n'omusajja ono musigansimbi netumugamba munaffe tukwagala nnyo naye bino ebifo biri insecure abantu babatiramu abantu tebalina engeri gye batambuzibwamu okuyita mu bikajjo bino okutuuka mu byalo gye bava tebali safe bantu bangi bakubirwamu obubazi n'ebigogo babisuula mu makubo lwaki tetukole enteekateeka buli mu mita 10 n'ossaamu amayumba oba security houses abantu bo ne babeeramu basirikale bo bennyini nti omuntu niwakuba enduulu bamuwulira so okuva nga nkyali muntu ekyo ekintu kinnuma era ndowooza bye bintu ebimu binandirowooza ku bannalugazi mulimu bu stages nga ngamba nti nsobola okuyamba abannalugazi nti mufo kyokuyitamu n'ebigere oba n'obupiki oba n'obugaali katukole stage ng'ebayisaamu wano naye lwaki temusooka ne muwumula ebintu bino ne mulekako ku bannankyukakyuka b'ebibiina ebirala ne bakwatamu kubanga emabega ekitundu ekyo kibaddemu banna NRM kakati banna NRM bwe ebintu babidibaga abantu ne bakizuula bino byonna byeyogera kuba tukolera obuguudo ebintu n'ebirala bitonotono bibalemye lwaki mulowooza nti musobola bikola after 40 years kubanga omwaka ogujja mukama mwagenda kubaweza emyaka 4 nga tukalakata kakati muki ekibalowoozesa nti munaasobola okuba nga mukola era anaabawa obusobozi anaabawulizako ku buyinza ne mukola down to the masses basobola okubeera nga basobola okuidentifyinga namu kanjagala kutegeeza ebigambo bino okujjako nga togoberera bulungi bigenda mu maaso
simanyi boyina kopi ya manifesto y'eggwanga lino ya NRM. Kati manifesto ye NRM kasita akaluka gwa n'amanya nti Abedi Bwanika abadde ne manifesto ennungi ng'abaako kyasokolamu ng'akiteeka mukola. Kati ne manifesto yammwe teryawo nti nzigumivu etegerekeka waliwo ka article waliwo pages noza page nga yana mu 7 eraga ebikoleddwa mu ggwanga muno ndoza tulinga ku 75%. Bwe mugamba 75% okusinzira ku byakolebwa njagala kulaga ekisembeddeyo ddala omwendo gw'amasannyalaze oba badde ofolowinga nti tusaze unity y'amasannyalaze at least newe tusalako nusu 50. Amasannyalaze nga gava wano newe tusalako tulina daamu zibuseera omukulu abaggulawo daamu olwo mwasazeeko nnyo tuba tusaze kakati enguudo ezikoleddwa ng'oggyeko zino z'olabako ezimanagingibwa agencies ze twateekawo mu buyinza mu bukulembeze. Okimanyi nti ewaffe mu kyalawo e Kamengo abantu baasima emiti gy'amasannyalaze bagibasimbira bayitako buyisi ne gagenda eyo gye gagenda kye baakoze baafunye obuwaya ne balobako ku waya emyaka gyonna ekisanja kiri kasita omukyala eyaliyo Ameri yavaayo yali abasuubiza nti banange gazze kasita taayitamu emiti giri awo waye ziriko ziyitako obuyisi egimu giri ku ggombolola awo tebagisima nagisimba kakati muntu kakasanga amasannyalaze bwe bagasalise kale singa gajja well and good naye oba mumativu nti after all kasita gazze after 40 years. Nze ndowooza eggwanga lino otunulira ku bibaddewo ne waje livudde bwe nkwako history emabega bannayuganda tubadde ne growth eyewuunyisa nti of course ensi gye yava kubanga tetusobola kukulembera ggwanga lino nga tulina history mu 1986 growth yali static okuva mu 1975 omanyi lwaki nti tetwalina nnyo abantu tebalina ssuubi nti buli muntu yafunanga ekyobugagga nga tuyimba nnyo oluyimba luli nti zenkolawo zendi olw'ensonga nti twali tumanyi nkya tunaabawo tutya kakati muzeeyi wajja netutereeza ebyenfuna by'eggwanga lino nebeera steady progress panga mu 2016 so tubadde nnyo ku steady progress panga mu 2016 until when opposition yatandika okukyamukiriza abantu n'abavubuka abaali abato batamanyi history ne batandika okukyamukaawo Bobi Wine najja mu 2017 ensi n'atandika ogimobilizinga ng'agiwabya naddala abaana abato abavubuka abaaliwo ebiseera ebyo naye bwe tuzze tutwale obukulembeze buno mu maaso tukizudde nti enkyukakyuka ebadde ennungi enguudo zikoleddwa about good number of kilometers amasannyalaze goyogerako ag'ekammenga ago mama Ameri yakyambadde kyemanyi bw'anaaba akomyewo kubanga kati kiyaga Ameri yakyambadde bw'anaaba akomyewo nze nsuubira bulungi nno kyajja kutandikira wali we mwamukomya kubanga yalina plan kyogambye ogambye nti aki Ameri yakyambadde bw'anaakomyewo ekammenga awo era akyayagala namulabako ng'alaze obwetaavu naye ekyo alina kyeyerabira kyayagala kunona ng'ayagala kikoma kyonna kyekiri naye wanaaba tukiza kale obukulembeze bw'ekammengo maama n'akomawo yenna nawe omulabya ddala maama gosobola okuyita maama okyamwagaliza okukoma waagi akyasobola okukotereza kammengo kubanga ekikulu si kya myaka ekikulu kya busobozi kubanga nekiyaga omuvubuka omuto abanga amasannyalaze kitegeeza abavubuka tebalina busobozi ab'ekammengo abasaidizeeyo ddala kiyaga yandibadde akola naye alina ebizibu n'ekibiina kyakulembe kyamuleeta n'ensonga singa mubadde mukkiriza ne mukkiriza oyo asobola okugenda ku lujjuliro n'agamba Kammengo eno tulina obuzibu kitegeeza abataalonde nga bantu ba gavumenti bakkirize nti bajja kuviirangamu emyaka 5 azilonga zibasobola okukola kubanga ne bw'obanga owakanya gavumenti naye nga omanyi bulungi nti osobola okugenda n'ogamba muzeeyi Kammengo tetulina busobozi genda ogyeyo lumba naye kati bano ekizibu kye balina nti ye buli kimu alina kolokota so nga singa omala okuwangula akalulu nga opposition n'ogenda n'otuula n'emmeeza awali ensimbi nobaga bannange nze ndi opposition nize nsobola okukola nammwe tusobola okukola it's not because buli kimu olina ku opposinga nakyemalira ludde mu buyinza
tulina okugugumula gavumenti eno awo abantu bo tebagenda kufunamu tulina opposition individuals oba characters abatali that extreme nga bwolaba twabalanga ne opposition y'abakasibante Moses y'abaddamyano Lubega Waswalule actually olumu president ajja okuba olukuŋŋaana mu Lubaga n'agamba nti mulekerawo kumpeereza oluseko oluzibikivu yali mu constituency ya Lubaga North yali etwalibwa then mubaka Waswalule naye bano abaliwo omulembe guno tebali extreme ngaabo tebali radical nnyo ngaabo bwe kyolowooza nti kyekibalemesezza era nabo okubanga abantu kati katugambe ng'abeerugazi kubanga siyinza kugeraageranya mubaka abadde Lugazi oba aliyo ku bakasibante ku Waswalule baayimukanga ne boogera bakunkumula n'ennyenje naye bwe babanga gavumenti abalinga abo yabawonako kuba kino ekisanja tebabaddeemu nnyo era n'owo simanyi nti sirowooza nti mwagwa mu bali radical era tebafunye kitegeeza narrative era tekola oba babawadde olusereke lusibikivu oba bawadde bakambwe ba opposition bali abali extreme era basigala ekintu tebiganyuddwamu era yensonga lwaki kati no Lugazi kangwe ekyokulabirako kye Lugazi nti ate meya wa FDC Mutaseya akoze muwa credit nti yalgana kino bannabyabufuzi aba opposition kye bakola nti gavumenti mbi okay gavumenti tugikolokota Usmid project boyajja aseyanga meya w'Olubuga agibaddemu oba project omanyi wali amambo etoza nti opposition ninga project era babangwiza ebintu era abaddemu nnyo like kyenkugambye ekyo nti omuntu akola nga wa opposition tusobola omuwa credit naye azilongazi gwe olieri ku extreme wadde tojja mu bantu naye era newobeera ku lumbe ogamba tulina okuwangula nakyemaliro no amazzi atutte eggwanga lino emyaka ana no it's not that nsiiba ngamba nnyo abantu betu abatukyaza nti leka tuleme kulowooza nti tulina kuvumirira n'ekirungi nga Lukwago bwakikola wano nti n'ekirungi yakirabira ddala nga wakira jakirwanisa ng'ekirungi nga kiriwa kubanga ate Lukwago mujje Lukwago ate musemu kategorira Lukwago avaayo n'alabisa abasajja bano n'ayogera ebintu tugera okulaba omusajja kyali akaaba akayanira bwe tukuwa Nankulu w'ekibuga mukole naye n'oggula olutalo ku Nankulu kitegeeza bw'obanga Nankulu gw'oleese tali willing kusubmitinga ku political heads kuba bano abantu abalondebwa political leaders ba kansala be babeera mu kanso baba balina okubanga waliwo ebintu ebimu bye balina okubanga bajja mu kanso ne bawuliriza naye babanga Banankulu baba tebajja technical team badde nga bagita mu kanso meetings nga tejja ne baza olusibu ba deputy ne baza abantu abali aba technical abatategerekeka kakati omusajja bw'avaayo n'awugana gwe kemuyita okubeera nga buseera ali mukulaki mukulamentinga oluvannyuma tulaba nti basajja baalabula nti Kiteeza ajja kubumbulukuka n'amaana abumbulukuka omunenyezaawo otunda ku nsonga naddala eza Kampala wano naddala ensonga z'ekiteezo ezo nze ndowooza obunafu bwali ku wings zonna era nzinenyeza nnyo the technical wing ne political wing nga bwe nkugambye nti si kirungi kugamba nti buli kimu kirungi nga bannaluganda oba bannakampala oba bannalugazi eggwanga lina okutwaliza wamu singa twagala ensi yaffe ne tukola nayo for example Kiteeza eyo kasasiro ekyo kintu buli omu asobola okugamba nti naye nedda kasasiro teyandiikidde bantu kubanga ffe abamumanyi tusobola n'omufunamu ssente tusobola omukolamu amasannyalaze tusobola omukolamu kolansi ate kolansi ennyini nadda mu nguudo zennyini ezibomoka e Kampala amasannyalaze ne tugatunda ne bajeti yennyini ya biliyoni 4 ne tufuna nekola so kikyentegeeza nti singa tuyita buyisi solutions kubintu ebitunyigiriza nga bannayuganda oba abakulembeze abakiikirira bannayuganda nga tubaagala ku mutima nga so si kweyagaliza bino byonna byolaba ebitagenda bulungi mu ggwanga lino byandisobodde okumanejingibwa naye challenge weeri nti n'omuntu amanya ekituufu ndi kati kasasiro ono biliyoni zinzi n'ennya ze tufuna tusobola ate okufuna ne investor asobola omusaanuusa kasasiro ono tumukolamu steam turbines ne tumukolamu amasannyalaze ne load shedding neggwa mu kibuga ne units nyingi ne zikka price wise
kati nga ffe abakulembeze abalowooza nti ensi eno erina okutambulira ku ngeri entuufu nga si kuwakanya buwakanya naye nga tuwa solution eri ebyo ebisobola okuluma bannayuganda ensonga lwaki tujja kankuwa ekyokulabirako ekitawaanya ennyo Kampala jam buli nkulu ng'eriko ebitaala ebitaala bya Kampala byebiri ebyedda wadde obirabanga ebiri digito kati naye enkola yabyo era yeeri so nga kati tusobola okuleeta ekitaala nga kisobola okupima mu mita nga 2 nti wano we wali obwetaavu kati kante nekita nekita emmotoka nezigenda nekipima nti kati wano we wali obwetaavu kante seconds nga 2 obwetaavu butono emmotoka teri kyo nekita seconds 2 nezigenda naye tukyalina biri ebiri time nga byo bwe bityo naye gwera evidenti ekibuga kiri mikono gya gavumenti anti kati wulira ministry number kyenkugambye ekyo under office of the president nti singa tusobola okukola nga tukolera bannayuganda n'obwetaavu n'okuwa solutions ezigenda okuyamba bannayuganda kati y'ensonga lwaki ffe tuzze netugamba nedda bwe tuba nga tubadde tulonda bubi kati katulonde obulungi abantu abalina ensa abalina amagezi abasobola okuteeseza eggwanga lino okitegedde kyengamba mukama wange so wawe tulaga wakulu nti tutandike okulowooza ennyo namwe abalonzi londa sandifuddeyo nnyo singa omuntu ajjanga mugezi ng'asobola okukulembera eggwanga naye tetubadde nanteekateeka nnuŋŋamu naddala mu bibiina naddala ab'opposition nti bubalonda bulonzi jjukira oli omukulu slogani ye gye yali nti buli awalyambulira kola ki tiikinga kakati ffe kyobola nga nze nkugambye natandika lugazi akalulu omwaka oguwedde January nga nnoonya obwetaavu we buli era nkukakasa nti nkompirinze dokumenti yange manye obwetaavu we bukola ki we buli kubanga ngitambudde mu mwaka mulamba natandika January omwaka oguwedde ntambudde nkakasiza ddala nti bannalugazi tutegeera kati kye twagala naye kakati waliwo ojja nti buli awali ambulira tiikinga buli awali kino nedda buli wakakofiira kamifugo gwe bolonda let me tell you tetugenda kuyambibwa we shall not be helped kati saba zino ke kaseera katuufu bannayuganda okwetegereza okay bannayuganda okwetegereza era nze nkulayirira kubanga mu NRM tulina democratic move nti tugenda kwesimbawo mukaaga bajjeko omu agenda okufrontingibwa okay despite bine byoyinza okwogerako nti birina ebizibu byabyo nti waliwo violence egenze maaso doza ebimu ebiri ebyo ze nakusaasidde dda kubanga ojja kuwangula kamyufu ate gwe mwavuganyiza naye era ajje nga independent ate olusi weesange nga wawaddeyo camps endala ezimuwa amaanyi labe nga ekintu kiyabise era camps naffe tujja zeetooloola zonna kubanga buli katika waatwa tugenda tukazibikira tugambye wali wanga wewali obuzibu nedda awo tuzibikirewo wano wewali obuzibu ebyo tujja sobola obimanaginga ng'omukulembeze mu kapasite yange manyi tujja kusobola kukola ki okukimanaginga bwe nkuwulira ng'ogamba nti obadde okuva mu January nga weetegereza constituency yo ntegeererawo nti olabika nga wali mu kisinde kiri ekya project ekya MK kubanga wakati awo ng'omwaka gutambula omukulu kasita omwana yamujjulula n'amussa eno nekitegeeza nti amaanyi agenze amukendeeza nammwe abaali mu system ne mulabika nga musigadde nga bamulekwa mwayingira mutya eno NRM bwe mbanga kyenjogera kituufu nga wali eri ngodde eno mwayingira mutya era kiri ekikono ekya PLU kigenda kusigala kibayamba kitya oba mwakidizatinga completely kubanga nabo tubalaba nabo bakola formations bageza kuzimba structures era babadde bayita olukuŋŋaano lulala okwongera okukyusa nalabe ne tweet y'omukulu nga bagenda kukyusa mu bukulembeze awo kakati kiki mutubuzaabuza kakati kankubuulire bwe tuba nga neggwanga njagala ojjukira engeri gye lyajja mu bukulembeze bwa Uganda oba gavumenti eriko waliwo ebintu ebimu bye tukola ng'abajaasi nga tujjukira nga tuyita mubiri kyogere nga ebayeekera olwo bye mukola nga byakiyeekera bye tukola nga byakiyeekera ne munnamawulire kijja mutwaliramu akabanga okukola ki okukitegeera naye saagala nnyo okwesiba ku ekyo bwe nzija mu byobufuzi najja ntambulira mu kibiina kyange ekya NRM naye nga neesigamye nnyo ku PLU naye nga ndi wa yero
ninga nesigamye ku PLU kubanga PLU tekyali kibiina kyali kisimba kituufu nga omuvubuka ali radical era omuvubuka ayagala enkyukakyuka nange nga ndaba nti wayinza okuba nga waliwo ebiganye nga eddoboozi lyange nsobola nnyo odditeeka wano wendaba nti ono omwana naye abikiririzaamu nti mbutuufu leka biganye naye nga tusobola okuprovidinga solution neŋŋamba nedda kanzije nga ndi wa NRM naye nga nesigamye wano wendowooza nti wasobola okutukwasaganya era ng'omukulembeze omugonvu agondera bakama be mukama waffe Jeno MK wagamba bwalangirira nagamba nti nobuli abadde ali mu kibiina kino ekya PLU wa mu kisinde tuddeyo mu NRM tutambuze emirimu kitegeeza nti nga bakama baffe abatuteeseza waliwo enzikiriziganya era twasigala nga tuli bakakamu tugamba kyonna kyekiriba ne tuli ba NRM jukira nali NRM yero ninga ndi dini PLU yo lini era sa wano wenatekangawo muzeeyi nga wano ntekawo MK so mucho utogerera muri kuki tuteekateeka okulaba butya eggwanga lino bino ekolebwa bigenda maaso tuteekateekera ggwanga kulaba kiki tugenda tukola tutya tugenda kusobola tutya okukulembera eggwanga lino tulitwale maaso nga temulowooza nti bayinza obbayisanga abaana b'okumugugu tebajja tuyisanga abaana NRM teri bwekyo NRM empaji zaayo ati jjukira mwasooka ne mufuluma ne mulaga nti kakati muleeta breed empya ey'omugigi omuvubuka era omugigi gukyaliwo bali historicals ne babatunuulira ne basigala eno ku maini era nga bagamba jjajja tokola ki tova ku maini mwe nga mugamba wano waliwo standby generator yes omukulu yennyini akwata ekintu kubanga ye yali kabwejungira n'abanga akijunguludde kakati mukoma weeno temuyinda kweraliikira konna nti bayinza otandika obba sidelininga ne mukamyufu awo ebiyiza n'okweta violence tetulina kweraliikirira konna fe tumanyi abakulu bakkaanya ate abakulu bateesa ebintu by'obufuzi ebigenda maaso mu ggwanga abakulu bateesa bakkaanya era mmanyi bakama baffe balina kye bafumba ate ffe tuli jje lya wansi tuli ba foot soldiers mu NRM abali mu PLU we tuli nnyo era kasita mukulu yatugamba tugendera ku kiragiro kya mukama waffe ffe tuli omukulu kasa yagamba nti kati tulumbe nga NRM era twajja nga NRM naye waliwo era abaatya ne bajjayo ebipande ne bagamba ffe tuli independent waliwo abanyiiga nga balowooza nedda tetujja kudda mu NRM naye ffe tuli baana ba NRM tukulidde mu NRM ate empagira nnyo ku President Museveni era mwagala nnyo ng'omukulembeze ffe kyatugamba kasa agamba nti neggwanga lyaffe tuli tukulembere tujja dikulembera tulitwale maaso kubanga emigigi emito gino gye gigumiza ekibira emiti emito gye gigumiza ekibira kati tulina n'abaana baffe tubagamba nti bannaye mmwe so ate nga structures tukyazirina mu masomero tuzirina structures so NRM is very strong and tutaddemu embeera era tulina ekibiina kya Students Association ebibiina buli mu masomero buli mu kirasi mulimu aba representatives babiri kitegeeza kiti nti obukulembeze tubutegedde engeri esobola okutwala mu gavumenti mu maaso tusobole okukola era tusobole okulaba nga buli kimu kitambula bulungi so nzikiriza ddala mu gavumenti eno nti tomuba nakutya nammwe bannamawulire temuba nakutya temweraliikirira nti waliwo embeera esobola okusajjuka oba okutambula obutali bulungi tukyali mu buyinza era tukyalina amaanyi kaakati kikyosinza okutunuulira mu myezi gino egisigadde era biki byolowooza nti byeweetaaga okussaako kyewandise final touches because ndoza September nominations n'ebirala biringa ebyo zijja kuba zijjidwa kakawuwo actually between now and September tulinamu events nyingi ezigenda ogenda mu maaso kansooke njogerere ku side ya NRM then nja kuwaayo nja nakunnyonnyola ebigenda mu maaso kubanga ffe tulayo ebyobufuzi ebigenda mu maaso mu ggwanga tubanga balaguzi nti sobola okugamba nti okuva kati ne November oba ne December oba ne November oba September ogenda kulaba ate political atmosphere mu ggwanga muno ng'ekyukidde ddala era yatandise bannabyabufuzi bagenda kuzannya obuzannyo naddala mu opposition obutajja abamu bagenda kukola ebibiina abalala bagenda kutandika okutambulira ddala nga beekalakaasa olw'ensonga nti tebakoledde bannayuganda bigenda kubaawo nnyo ogenda biraba nnyo naye tetubyeteekedde ka tugende ku ground netegese nti nze ndi nnyo ku ground era weekend yonna ndi bize abantu ngenda mbabuuza kiki mwandeetaze tukole kiki mwandeeza mwami 7
akolere eggwanga lino mu kaseera kano mwaka guno ogusembayo. Era nzikiriza nti bannayuganda tugenda bakwasaganya bulungi. Nina ebigenda maaso mu lugazi. Njogera nnyo n'abantu nti guno mwaka beteeketeeka okukola bataddemu projects for example ate nga si mu lugazi mokka nze projects zenkola bwendaba project ngesobola okuyamba ne bannayuganda ne mu Kampala muno mu Wakiso Ejjinja nyena nzibategeeza mukono omwo nzibategeeza ne bagamba no projects zino zisobola okubayamba for example organization egabe enkoko bagamba ne mikono gyange giri mu bitundu ebirala bagamba mujje mutwale zino enkoko muzirunde ku sente ntono bangi then tulina skilling centers abannayugazi ne bannayuganda abamu n'abaana abasinga obungi betusobodde okufunya scholarships basobole okubeera nga bali skilled byonna tugenze tubikola nga tetufa nnyo ku bannayuganda bannalugazi mwe tuva naye nga twagala ensi yaffe nga bw'omanyi gavumenti eno bwe yali ejja tusomesa nnyo patriotism pan-africanism ne of course patriotism gye nkugambye so twagala nnyo ensi yaffe twagala nnyo abantu baffe twagala nnyo ebitundu byaffe mwe tuva sikolera nnyo lugazi sikoleddeeyo nnyo naye gye nzaalibwa gye nasomera gye nkulidde kati bwe mbanga nina gye ntambuliddeyo ne nzijjayo ideas ez'enjawulo nzitwala waffe nzitwala waki waka era kyovulanga mu kwekwatakwata ennyo kuno nzizeeyo ewaka ne mbagamba nedda mbadde mu kusoma mbadde nkola kati kanzija ate mpeereze mpadde bannalugazi mbawadde time nengamba nti kati bano ababadde bazze babakoledde bye bakoledde naye kati fe abaana enzaalwa katukomeo ate tudevelopinga ewaka tukolere ewaka tulabe nga ebitundu ebyaffe mwe tuva babikolera kati ekisinga obukulu era kyenjagala okugamba nti bannayuganda mwetegereze nnyo abantu bemuwa obukulembeze omuntu wabanga talina mutima gwa kitundu mwakulemberera tajja kubaweereza waliwo abantu abasinga obungi nga si boomwo tebalina spirit kyenandiyise true DNA of that area nti si oba oliawo ajjajja naye nga talina gyazaalwa kati oyinza mugeraganaya n'oyo wadde alina gyakolera nga tabeerawo naye ng'ate w'omu bamuzaala omu so nze mbadde ndowooza nti mwandyagadde nnyo abantu b'omu bitundu mwe muva nti tulonde abantu abatwagala banatwagala banatuweereza so between now and September ebintu bingi bigenda kubeerawo of course tugenda kunoonya akalulu era kali tukanoonya n'okusuubiza abantu nti gavumenti ekulembera Mwami Tibuhaburwa ebaagala nnyo era ebaweereza yewaddeyo okubaweereza tupromotinga ennyo naddala ba NRM bannange twagale nnyo ekibiina kyaffe nayo gye tuli abantu abasinga obungi be bakuba mu akalulu ako akaggwa naddala mu weevu bagambanga nnyo nti bananze munonde eri waggulu mwe munaamanya okitegedde so ne basindika sigino enkyamu mu balonzi ne batayagala kibiina naye nga ate ekibiina kisobola okuprotectinga ne kikutambuza nawe ne kikunoonyeza nnyo akalulu nga nawe okinoonyeza so twagale nnyo pate ya NRM ne Muzeeyi Museveni era tumukkiririzeemu nti eggwanga linakyasobola odimanaginga wabeerera mu PLU wasisiinkanako General Muhoozi bwe nabeerera mu PLU sisisinkanangako General Muhoozi kale Muzeeyi Museveni simusisinkanangako Matches ndi mu NRM naye ate mwagala ng'omuntu era olitakulimanga nti nonze ninawe nabadde ne mbagamba kino naye orders ze tuzaagala era kubanga tulina essuubi nti eggwanga lyaffe lisobola okukulemberwa obulungi ekisinza okuleeta obuzibu era kino kyennyini kyombuuziza nti bannabyabufuzi baagadde nnyo okutuuka ku bakulembeze kati nagamba nti nonze kasantuka wa Museveni gwe nentula ku meeza yemu naye anti kati mwewammwe yaliko emmandwa kakati bwe batakumanye batakulabye oba totojayitawo tulina structures ozikiririzaamu structures nzikiririzaamu structure zino abavubuka zibategeera kati structures tulina tuzikiririzaamu that's why bw'oba ne structure okuva ku grassroots kyengugambye ekiri nti abaana tulina ne mu masomero abakulembera abaana nga ba NRM tulina okuva mu byalo LC1 Muzeeyi yazimba structure NRM yazimba structure okuva ku grassroots wansi chairperson wa NRM chairperson LC2 LC3
paka waggulu ngaba NRM paka ku district level. So we have the structures and we know structures tujja zigoberera ate zitusitule tugende mu kulembeze. Tuyanze olinawo obukadde obuwere bibiri bunokozesa mu campaign. Waliwo yakimbuuza ekyo kada nangamba nti wano mu Lugazi olina okujja n'obukadde olukaaga okuwangula akalulu. Owezawo bumeka? Ne mugamba nti nina obukadde 10. Bane mwebale nnyo tubadde nammwe abalabi baffe abalungi temwerabira subscribinga ono sijja musobola kubanga alina obukadde 10 ajja mu kalulu ke baatugamba nti ekitono nnyo n'okuba n'obukadde 6 naye tewerabira okusharinga tewerabira okusubscribinga channel Surface Link ne Wonders Just tubagaliza olunaku olungi tukyabongera tukyabaleta show ez'enjawulo ono Semakula yeha Semakula olinawo 10 mweraba